Yes, gwe namugana nga kyekumide Kampala TV 256 nkubuuzaako nenkwebaza emirimu gy'otuusaako engalo ng'ate gwe wasalawo gwe muganda wange nti amawulire gonna naddala mu kisaawe eky'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda ojja kugafunira ddala no ku channel yaffe eno eya Kampala TV 256. Muganda wange nkwebaza nnyo ekyo kye wakola muganda wange kyamaanyi nnyo ate naawe ompya muganda wange nja kusaba nti bw'osanga video yonna channel eno sooka ogiwe subscription awo ogilaikinge ate era okomentinge tusobole okuba nga tutambulira kumu okumanyagana kwegamba n'okuwabulagana naddala nga tukomentinga nosobola okumanya endowooza yange ate nange nensobola okumanya endowooza yo. Naye olunaku olwaleero abatunuulira ebyobufuzi mu ggwanga Uganda abavuddeyo ne bakuba torch mu leader of opposition amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi akwoteeka neyaliko Mathias Mpuuga. Gweno muganda wange abasinga bannayuganda tebategeera nsonga lwaki Bobi Wine oba muyite Kyagulanyi yavaayo n'akola enkyukakyuka mu leader of opposition. Ojja kujjukira nti Mathias Mpuuga ono nno we yali LOP oba leader of opposition mu parliament y'eggwanga Uganda waliwo ebyali birumira era nga bingi bannayuganda abamu temwabimanya nga ensonga nno emu eyasinga ogulumbya omutwe naddala akulira ekibiina ekimanyiddwa nga National Unity Platform gategeezezza nti Bobi Wine okusooka yali yategeera Mathias Mpuuga nti waliwo ssente ze baasooka okulya. Mathias Mpuuga Bobi Wine bw'ategeera ensonga eno oba Mathias Mpuuga bw'ategeera nti mukama we ategedde nti alina akasente ke yali alidde, Mathias Mpuuga yadduka mangu e Mengo ewa Katikkiro wa Buganda. Bwe yadduka e Mengo gwe muganda ngo ojja kujjukirako ebifaananyi Bobi Wine we yakyala ewa Katikkiro e Mengo. Bobi Wine yavaayo n'atuula mu kafubo ne Katikkiro ng'olwo Mathias Mpuuga amaze okudduka neyeekubira enduulu. Bobi Wine mu kutuula ne Katikkiro ezimu ku nsonda zigamba nti tebakkaanya ne Katikkiro era Bobi Wine yavaayo takkaanyiza ne Katikkiro kuba Bobi Wine yalaga nti yali ayagala Mathias Mpuuga amukyuse ng'ekisanja kituuse wakati, naye Katikkiro yali yamusaba okugira ng'agumiikirizaako okubeera nga Mathias Mpuuga amuggyako ku bwa LOP naye ye Kyagulanyi yagaana. Kati amawulire agongera okuvaayo gategeeza nti Kyagulanyi Katikkiro bw'ategeera nti Bobi Wine alemye oba amaliridde okusuula Mathias Mpuuga, Katikkiro akwata essimu akubira Paul Ssemwogerere Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala. Ssaabasumba nga akubira Kyagulanyi essimu. Bwe yakubira Kyagulanyi essimu, Kyagulanyi yasitukiramu n'agenda ewa Ssaabasumba n'alaga okwemulugunya kwe eri Mathias Mpuuga era baavaayo tebakkaanyiza ne Ssaabasumba. Kati ebikonge bino ebibiri Ssaabasumba kw'oteeka ne Katikkiro bwe balaba nga Kyagulanyi akyeremye agenda kuggyako Mathias Mpuuga baakubira Ssaabasajja Kabaka essimu ne bamutegeeza ensonga eyaliwo. Ssaabasajja yakwata essimu n'akubira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bobi Wine Ssaabasajja bw'amukubira essimu mu bwetoowaze yakkakkana n'agamba Ssaabasajja ebigambo bino byetegeddeko, n'agamba Ssaabasajja, mukama wange Ssaabasajja, ekibiina sikitwala muntu omu naye olw'okusaba kwo kanzireyo neebuuze ne ku bannange. Naye nga Ssaabasajja baamuyingiza mu ddiiru eno mayiga ng'ayagala agezeeko wooya Kyagulanyi. Kati awo ndowooza gwe muganda ng'otandika n'olaba obusungu we businga okuva sayidi za Mayiga ne sayidi za Kyagulanyi. Mpuuga yali wakati awo. Kati Bobi Wine ategeera nti Mpuuga alina ssente z'ayisa awo wakati. Ddiiru ya Ssegiriinya okubeera nga baasibibwa mu kkomera ne Alan Ssewanyana kyagambibwa nti Mpuuga alina ssente ze yalya kuba ojja kujjukira nti we baali baweebwa beyiro mu kkooti e Masaka Mpuuga yaliwo era yayambalanga munnamateeka. Bangi ku bannayuganda baavaayo ne bakyewuunya era ne beemulugunya bagamba lwaki Mpuuga ku lunaku olusembayo atayambadde nga munnamateeka. Kigambibwa
nti alina ssente ze yali akutudde abantu abo okubeera nga bateebwa. Kati Kyagulanyi bye yasinzirako n'atuna n'agamba nti bw'otunulira emirimu gy'ekibiina naddala egyetaagibwa okwenyigiramu, omwami ono Mathias Mpuuga yali nga tagyenyigiramu. Kwe kusalawo aleete omuntu gw'alaba nga anaasobola okuzoganya bulungi Paaliyamenti y'eggwanga. Ojja kulaba nti bukyanga Ssennyonyi ajja agezezzaako okukozesa sipiika ensobi ku nsobi, ezimu nga zituuse n'okuteekesa envumbo ku sipiika wa Paaliyamenti y'eggwanga. Kati nno gwe muganda wange ojja kulaba nti Ssennyonyi Paaliyamenti y'e Bungereza yavaayo neeraba nga engeri gy'akwatamu ensonga mu Paaliyamenti ate nno bo nga balaba asaana kubeera mukulembeze w'eggwanga Uganda. So Mpuuga omukwano gw'alina ne sipiika nti ba mukwano kyali kizibu nnyo Mpuuga okubeera radical oba okubeera omuzoganyi n'avaayo okuba nga alabisa sipiika. So z'ensonga ezo Kyagulanyi lwaki olaba nga yatunuulira nnyo Ssennyonyi okubeera nga okumuwuliriramu kw'alina ate n'okubeera nga Ssennyonyi amaanyi g'akozesa naddala n'okuzoganya sipiika oyo. Ojja kujjukira nti n'ensonga esemberayo ddala Mpuuga baali baakola omukago oba ekibiina kyabwe ekya G20. G20 kino kyalimu ababaka 20 naye nga National Unity Platform yatwala ababaka 57 mu Paaliyamenti y'eggwanga. Ababaka bano 20 era ojja laba nti Mpuuga bw'agudde mu bizibu gye mikwano gye gibadde gisinga okumwetooloolerako. Ng'ababaka bano abalala naddala abaali abapya oba tujja batwala nga bakyakayiga balinga baboolebwa nga kwegamba baba balina kye boogera eddoboozi lyabwe terigguka. Kati ababaka bano badduka ne beekubira enduulu ewa pulezidenti w'ekibiina Robert Kyagulanyi ne bava ne bagamba omukago ogwakolwa Mpuuga ate gusosola ababaka abamu. Kyova olaba from day one omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform yavaayo n'akuba omukago ogwo n'agamba toyinza kubanga olina ababaka 57 ate nga gw'okoze ekibiina kyo ky'ababaka 20. Bino nno byanyiiza Kyagulanyi kwe kusalawo n'agamba Mpuuga ono we simwanguyira gye bujja ojja kwekanga nga ekibiina andivudde obanga ekibiina akisudde mu ntata. Zezo ezimu ensonga ate nga ensonga eno tukyagitemaatema nja gikuleetera mu paati tumuganaye naye nja kusaba busabi muganda nga omupya okusubscribinga ate ogwe muganda nga omukadde okomentinga sharinga a message ene esobole okuba nga yeeyongerayo.